akalulu ka 2021 kano Museveni tekamutambulira bulungi n'akamu wano mu Buganda era Museveni yanyiigira ddala era ennaku zino kyovudde olaba nga waliwo abantu ab'emulugunya ku Museveni okubeera nti nno ekigambo Buganda ku maapu ya Uganda baagala bakisangulireko ddala ekigambo Buganda naye ebyo nga bikyali awo byonna nga bitambulira mu busungu obajjira Museveni yanyiigira ddala kye bayita okunyiiga era n'asalawo nti Buganda tegenda kufuna kantu kalungi yadde n'akamu wabula Museveni ng'akyanyiigidde Abaganda ng'Abaganda okubeera nti tebaamuwa kalulu ekyo nze nga Uganda atalaaki nkikubamu ebituli Museveni sisuubira kuba nti Baganda bokka be baamumma akalulu kubanga mujjukire nti mu Buganda temubeeramu Baganda bokka mubeeramu n'abantu abalala ab'amawanga amalala era nga batuuze wano mu Buganda naye nabo tebaamuwa kalulu kati ekyo kye kibuuzo kye njagala buli omu yeebuuze lwaki wano mu Buganda abantu tebaagala kuwa Museveni kalulu baamukyawa kababenga Baganda oba si Baganda lwaki baamukyawa naye Museveni ye ng'olukongola luteeka ku Baganda bokka kubanga bo bw'ogattako Abaganda bonna n'ogattako ne percentage y'abali abalala abatali Baganda naye nga babeera wano mu Buganda kati naye walaba mutabani w'Obote eyeesimbawo wali ekawempe juzi nga independent kyekitegeeza nti jjajjaawe yali awo ebbanga n'ebbanga awo yawangaalira kati kitegeeza nti bangi nnyo abantu abali wano mu Buganda nga si Baganda naye nabo Museveni tebamulonda era tebamwagalirako ddala yadde nga mulimu abamwagala mwe bala bamwagala era abo beebo oba oliawo abaakajjamu obuzzi naye bana abawangaaliddemu ebbanga n'ebbanga Museveni tebamuwa kalulu kati Museveni ye awo ndowooza n'abanga lwaki anyiiga ndowooza lwakuba akimanyi nti bano baakoppa empisa z'Abaganda n'endowooza nti beerabanga Abaganda abaddala ate nga wano mu Buganda kituufu babeera already baafuuka bantu ba wano kakati ndowooza ekyokubateekamu ekyo endowooza eyo kyekintu kyanenya Buganda nga Buganda yensonga kyokula tayagala giraba ku maapu ya Uganda nti ekigambo Buganda region nateekako Central region kati wala n'ateeka Yankole region n'ewalala akyoli naye munnange Muwanga Kivumbi yabadde agezaako okuggyayo okulambulula ensonga lwaki Abaganda ku guno omulundi tebagenda kuweera ddala Museveni kalulu era lwaki Museveni tayagala Baganda era biki byakoze ebyongera okulaga nti Buganda yaginyiigira naddala mu kisanja kino newankubadde nga n'emabega yonna abadde nga just yeeyisaako bweyisa naye ku guno omulundi abantu bwe baamulaga nga bamaze okubeera nga bamutegedde nti nno bulijjo agezaako kubawudiisa buwudiisa ng'abakookonya ne bamulaga omutima naye n'asalawo n'aggyayo enjala eza ddala kakati Muwanga Kivumbi agamba nti Museveni alina ennugu n'obusungu obuli deep ku mutima eri Buganda region era nti kampeyini yaabwe gye baliko nga NRM gye bagezezaako okutuuma Buganda for Museveni campaign agamba nti ekyo akirabanga ekyokunyooma oba akirabanga ekivumo eri Uganda akirabanga ekivumo kyennyini nti bo essaawa eno nga NRM okuddawo ne bagamba nti Buganda for Museveni campaign tugenda mu kalulu ka 2026 kati ye slogan mbu gye bazze nayo nti Buganda for Museveni campaign kakati munnange omubaka ono owa Butambala County Mohamed Muwanga Kivumbi bw'atyo yategeezezza n'agamba nti yabadde ku
radio ya CBS kinana mu 9.2 FM CBS FM ku program Kiriza Oba Gaana kati yayogedde ensonga zena notizo obulungi obulungi ennyo era nga zezo yezakkiririzaamu lwaki akimanyi bulungi nnyo nti Gen. Museveni awalanira ddala alina obusungu ku Buganda era y'ensonga lwaki ne kampeyini yeeno empya gye bakatongoza Buganda for Museveni in 2026 agirabanga kwegamba a dead on arrival kwegamba nti egenda kufiirawo nga bwolaba Democratic Alliance ya Mpoga we yafiirawo nga bakagitongoza kati neyo nayo kampeyini ya Museveni Buganda for Museveni in 2026 agambe yo kampeyini yaabwe slogani yaabwe oba engombo yaabwe gye baleese mbu okusobola okutengula emitima gy'abantu wano mu Buganda oba egya Buganda agamba nti eyo efiiriddewo nga bakagitongoza lwaki kakati Kivumbi era nkugambye nti ono nga deputy president wa Buganda nope era nga chairman wa Buganda Caucus wamu ne akakiiko ka parliament aka PSC nga ye chairman waako accounts committee ya parliament ye chairman kakati agamba nti Museveni musajja mubi nnyo atasaana yadde okuwagira oba okufuna yadde n'akalulu akamu wano mu Buganda kubanga omusajja ono ayongedde oba byakoze byonna biragira ddala nti akkakkanyiza nnyo regioni eno eya Buganda agitemeddeko nnyo ettaka ate nga kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yakola kinene nnyo okuteeka omuzinzi mu lutalo olwa NRA olwaliwo 1981 paka 1986 lutalo lw'ekiyeekera kati bwatu Kivumbi n'annyonnyola n'agamba nti nno tewaliiwo kintu kyonna Buganda kyefunye mu Gen. Museveni tekiriiwo bw'oba okimanyi osobola okitubuulira oleka ebiggo n'okutusiba kubanga mu maaso awo atunyola navuga nti amakomera gonna gagidde mu Baganda gonna kitalya tuukayo kakati Kivumbi munnange bw'atyo annyonnyola agamba nti nno abantu okuwagira Kyagulanyi Museveni okubeera nti nno abantu bamugoba tebamuwa kalulu 2021 baakawa Kyagulanyi ekyo Museveni munnange kyamuleetera obusungu obw'amaanyi n'ennugu okubeera nga tayagalira ddala Buganda era mbu byonna byagezaako okukola kati nga kampeyini yaabwe eyo nti Buganda for Museveni 2026 agamba nti okwo kulimba balimbira ddala bapretendinga eyo pretense eyaddala bwatu n'amugamba nti munnange walirekeddaawo okupretendinga bingi byayogedde era betugenda okubeera nga tuyitamu naye aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Ntebe Road kasootuke Kajjansi n'otuuke Namulanda oba Ekitende awo wonna okyamirawo Jjanyi Kasozi Jjanyi wali ku church okulinana church ey'Ejjanyi awo osanga apartments eza Hillside View Apartments eziriko oba ezirimu buli kimu nnyonjo mulimu buli kimu kye wali badde weetaaga eddiira ery'omulembe omuli buli kimu music system ey'omulembe TV ey'omulembe wifi yabwereere amasannyalaze tegavaako ekiyungu eky'omulembe ebisenge bisukka mu kimu kale gwe yeetaaze apartments ezo munnange osobola okupangisa olunaku ennaku 2 ewiiki omwezi emwaka era munne gwe ava ebweru w'eggwanga tuuka ku airport
kuba okuba essimu oba waba wabuukinga nabo emmotoka egenda kuno naawe yabwiriiri ekutwali ku Hillside View Apartments. Timo Property Consultants Limited nabo webali ku nsonga z'ettaka. Bw'oyagala ogula ettaka, okutunda ettaka, oyagala goba ku nsonga za byapa n'okumanya kalondo yenna aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo, essimu zaabwe zibeera waawo. Omusawo ow'omutawaana kaŋŋambe nti ow'omutawaana oba ow'akatawi waali nnyo wano ku Uganda atulaaje, era abantu bangi nnyo bampa obujulizi wano. Weebale kutuzuulira musawo, weebale. Era abantu bali ku ddagala ebyaddala. Omusawo qualified doctor eyasoma oba dokita n'abukuguka n'ajja n'akola research ku ddagala eryaffe erya wano. Kakati agatta bibiri n'alyoka akujjanjaba muganda wange. Kale gwe jangu wano nze nkwenda mba y'essimu yabwereere, sirina kyenkwetaaza, just nkuwedde ogende munnange kubanga obulamu. Naye njagala kwogera n'abantu abalamu, saagala kubeera ng'ate abantu oli okumukubira nti ate nalwala munnange ndi eno. Alright, kale nammwe abasobodde okunyambako ku basiibi n'abandi yagadde okubeera nga muyambako ku basiibi wano ku Uganda Atalaagi n'ewalala yonna gye mubasanze. Wano ku Uganda Atalaagi tuba nabo wano emikwesisi babeerawo buli lunaku. Saawa ezaffe taali bwe zituuka nga basonga. Kale bwe tutyo tukwasaganya bwe tutyo ffenna okutwaliza awamu abamanyi amakulu g'okusiiba bo babeera bakitegeera. Osobola okuyambako, just osobola okuyambako gw'abeera asobodde. Weebale nnyo. Kakati munnange, kati Mwanga Kivumbi bino abitutemedde atuyambye n'abitutemera n'atunnyonnyola akawunvu n'akadda okusinziira ku nsonga z'enkubulidde waggulu waawo nti omusajja Museveni tayagalangako Buganda. Yalinga tajagala kuva dda, naye ate kaakati ku guno omulundi nti yalagira ddala omutima, yajjirayo ddala omutima omuddugavu eri Buganda. Newankubadde nga abantu abamu bo balowooza nti lwaki mugamba nti Buganda, tugamba ku Buganda, teri avumirira regions endala nti oba tugambe mbu akyolo region oba wa fituna boogerako, wabula Kivumbi ayogedde ku Buganda. Era n'annyonnyola bw'ati, agamba nti abantu okwogera Kyagulanyi ne barijjekitinga Museveni 2021 kino kyanyinza nnyo Museveni, era n'atandika okubeera nga wabula n'endyadala Buganda n'okutuuka munnange okubeera nga kati yeeyisako bweyisa, kwegamba agezaako okubuzaabuza apretendinga ng'abafaako, era namugamba lekeraawo okupretendinga, tukumanyi twakugwamu. Kakati muganda wange Kivumbi bw'atyo alokoddeyo ebifo mu gavumenti, n'agamba nti Museveni atuuse ku stage ey'okubeera nti mu butuufu byakola biragira ddala nti Buganda kati agirabira ddala, ayagadde okugirengezeza ddala agiwewule, n'atuuka n'okubeera nga tayagalira ddala Baganda mu gavumenti ye bava mu Buganda. No, kakati jjukira nti omuntu ne waba nga abeera wano mu Buganda ne bamuwa abo bonna newankubadde nga baawa emirimu oba baawa ebifo eby'amaanyi n'amaka bagalina wano mu Buganda nabo bagalina, naye era bw'abawa era regioni zaabwe ze ziba zikola ki, ze ziba zikibala nti n'omuntu waffe wuno bakoze ki, bamuwadde. Kakati wano twogera ku Baganda abalina amannya, bazzukulu ba Nnambi ne Kintu. Kakati bw'ati atugamba nti munnange oluvannyuma lwa 2021 rejection nti abantu nga bamaze okubeera nga balonda Bobi Wine ne bannupu candidates abalala munnange ebifo kati ng'ekya vice president, prime minister, ba deputies bonna aba prime minister, security agencies, nti n'abo abakulira zi banka kati Bank of Uganda gye twogerako gye buvuddeko, n'agamba nti abo bonna kakasa nti temuli muntu namu alina erinnya ery'Ekiganda, temuli Muganda yadde n'omu ayinza okuba n'erinnya ery'Ekiganda kubanga okubeera erinnya ery'Ekiganda kikiza nti obeera Muganda, era bo babibira bimanyi. Kakati bw'atyo agamba nti tekuli Muganda yadde n'omu, era n'atuuka n'okugamba nti gwe ne bw'ogenda mu palamenti ne mwesiga eddamuzi
bonna abaliyo tekuli yadde n'omuganda no. Era awo kubanga twagala tugenda mu kalulu nga 2026 era kino bino nayagadde obibagamba kuba nabirabye nga byamakulu olw'ensonga nti kitegeeza nti abantu balina okulemezaako ekigere kati tumugobere ddala mu Buganda kale waakiri bagambe nti regions endala bamuwadde akimanyire ddala nti Abaganda bamukyaba nti kati wano tumugobe kati n'abalala nabo kwe banaasinziira amaanyi gaabwe eyo gyagenda okubeera nga bbira naye wano mu Buganda yakakasize ddala nti bannange kika kubanga kitegeeza talikola ki talibaagala kati Kivumbi bw'atyo yawadde reference ekyokulabirako ebyo byokulabirako ebiwererako ddala era yagambye nti nno okuswazibwa kuno n'okwobeera nti nno agezaako buteesembereza Buganda oba Baganda n'agamba nti nno kiraga nti Museveni mumalirivu nnyo okubeera nga akozesa ekifo kye nga president okubonereza abantu ba mu Buganda region abantu bo mu Buganda region kati nina okubabonereza jukira nabaganda Museveni okulemererwa wakirwa yonoona ate Museveni tasonyiwa nze mbabuulira era waba ayogera omulabira data alaga Uganda ye waba ayogera kukurashinga alaga temwina kye mugenda kukola ye yawamba kyayagala kyabakola oba kubatta yalina eddembe eritta yakyogera ekyo mukimanyi oba kukola kutya yasalawo ono yawangula wano yasalawo yakola ki ekibagamba era yayogera nga yakajja mbozi naga ati mwabaloza ati NRM egenda kugenda kati NRM is going to stay here for a very long time kyo yakyogera for a very long time era okusinziira ku gundi yaabwe gye bajja nayo baalaga nti nno baali bakufugira myaka 50 Museveni waliviirako myaka 50 kakati munnange bino byonna yayongedde okubeera nga abikakasa kati Mwanga Kivumbi tuzzeeyo ng'agamba nti nno region eno eya Buganda erina abantu abali qualified bangi nnyo naye muganda wange Museveni alabika yanyiiga nnyo alina ekintu paranoia era bwatyo n'asalawo n'agamba nti kati kambabonereze agamba nti ye nga Mwanga Kivumbi nti alina empapula nnyingi nnyo z'asobola okwakisesinga n'amanya ebizifaamu n'amanya ne related information okola ekiri nti alina ekifo eky'amaanyi mu Parliament okiraba agamba nti nno n'ebyo ebiri classified alina access okubeera nga abitunulamu era agamba nti nno njagala okubakakasa nti Buganda region eno eya Kabaka njagala okubagamba nti abasajja kagenderere basalawo okubeera nga bagisenza ruti nga bagyerabira nga bagitemerako ettaka kubanga gwe bw'otunuulira zonna key major infrastructure projects nti byonna Gen. Museveni olw'okubanga alina obusungu bungi nnyo byonna tebiri wano mu Buganda era talina nkulaakulana gy'ataddewo era n'agamba nti ye ng'akulira akakiiko ka PS mu Parliament nga chairman waako agamba nti ye akisesinga era n'atunuulira official government documents ezikwatagana ku projects eza infrastructure eziwerako era n'ategeeza nti njagala okubabuulira region eno eya Buganda deliberately has been marginalized and left out deliberately bakikola kagenderere mwamuli eyo bakikola kagenderere
era agamba nti newankubadde nga ate munange omusolo oguva wano mungi nnyo ekontributinga kinene nnyo ku GDP and tax revenues. Buganda region naye abasajja basalawo nti n'enkulaakulana kuzimba nguudo n'amasomero n'ebirala byonna ebyo byonna birala bitemirako ettaka. Museveni busungu. Kakati newankubadde nga abamu bagamba waliwo aba NRM abagamba nti kubanga babadde baline semwerabidde ye yaddi Dombo, Emmanuel Dombo owa NRM eyagambye nti Buganda Caucus mbu efudde nnyo, mbu eyonoonese nnyo mu bukulembeze bwa NUP, eyonoonese nnyo, era nga Dombo yagamba nti ng'anenya Kivumbi kubanga Kivumbi yakulira Buganda Caucus, mbu alemereddwa okubeera ng'akozesa caucus nga platform okusobola okwengeejinga Museveni ne entire NRM government apparatus to lobby public goods for Kabakazi people. Okiraba nti Mwanga Kivumbi nga akulira Buganda Caucus mbu alemereddwa okubeera ng'akwasaganya Museveni bulungi ne NRM okutwaliza wamu okusobola okutuusa obuweereza ku Baganda oba ku Buganda, ku bantu abali mu Buganda, kubanga nakugambye nti abantu abalonda wano mu Buganda si Baganda bokka, naye kyebuuzibwa nti nabo kennyini Museveni tebamuwa kalulu. Kakati bw'atyo ye Kivumbi oyo ng'akyayogera ebyo era ndowooza agwa mu tuluba liri eritatunnyonnyola nti lwaki omusolo kuba oli akugambye nti bwe tugenda ku musolo ogusoloozebwa wano mu Buganda mungi nnyo okusinga regions endala, naye Buganda tefunamu. Okitegeera? Kati ekibuuzo ekiyinza okumuddira nti lwaki tebalekera okusolooza omusolo wano mu Buganda ne bagusolooza ewalala, kati Abaganda ne babaleka kubanga mu Buganda abantu abali mu Buganda ne babaleka ne batabasoloozamu musolo ne beekolera ku nsonga zaabwe bo nga bo. Awo nno wetuddirayo ku nsonga ezimu mwali muwuliddeko ng'abantu bagamba nti oba kyalibadde kiri nti Buganda yalibadde yeekutulwa ku the rest of Uganda. Ne tusooka twekutula ku the rest of Uganda. Kati awo abalala bonna abaali yagadde okwegatta ku Buganda nkimanyi Busoga ejja kwagalirawo ne bagamba bannaffe twagala kubeera wamu nammwe. Kati bano ne bagenda ne bafuga eri nsuubira okubanga Buganda teyinza kuba na buzibu awo nti eno gye bayita Central Region gye baagala okubeera nga bagamba nti si Buganda Region. Engeri kiri nti kati yo tesaanidde kubeera nga enkulaakulana yonna ebaawo olw'obutawa kalulu muntu omu nti nze kyendowooza nti nzikiriziganya n'omuntu eyagamba nti Buganda yalibadde yeekutula ku Uganda. Kakati olwo bano ne bagenda eri kati sa yewali amafuta yeri n'ebirala. Kati bano Buganda ne bagireka yo neekola gavumenti yaayo. Bwekola gavumenti yaayo yo neesobola okulabirira abantu baayo abalimu Abaganda n'abatali baki Baganda. Kubanga kati kino bw'okitunuulira kikusobeera nkugenda omusolo mungi nnyo gwe bajja wano. Kati Mwanga Kivumbi teyazzeemu nnyo Dombo kubanga ndowooza teyagadde kumwalira ku biseera. Yasigadde agamba nti ekituufu kiri nti kagenderera okubeera nga babonereza region, era Museveni akimanyi bulungi nnyo kubanga era ebintu tebibangako bulungi wadde mu Buganda ku mulembe gwa Museveni nti Dombo newankubadde ye akiteekako Mwanga Kivumbi bannuupu nti bwe wajja okubeera nga be bakulembera Buganda Caucus baalemererwa okukwatagana ne Museveni ne NRM okutwaliza wamu. Kati naye n'amubuuza ekibuuzo n'agamba nti ebintu tebibeeranko birungi yali n'akamu nti n'abo bennyininyini ababaddewo era nga n'abo bennyininyini abali mu NRM nga weebali. Kati nga ttiimu Lwanga, Rosemary Namayanja, Godfrey Kiwanda Suubi, Johnson Muyanja Ssenyonga bonna babaddewo ku saidi ya NRM kubanga Nuupu yokka si yeyina okuba ne Gundi n'abakulembeze abalinkinga ne Buganda n'ebibiina ebirala birina okulonda abaabyo. Naye agamba era still
era still kubanga ono alinga agamba nti opposition ye yino okubeera nga ekwatagana Museveni okusobola okuyamba Buganda kyokka ate ne NRM erina abaayo nga Bakiwanda Suubi n'abo bennyini ababaddeyo nga Tim Lwanga, Rose Namayanja, Godfrey Kiwanda Suubi waali, Johnson Muyanja Ssenyonga, naye era still tebasobodde kubeera nga ebintu mu Buganda birongooka. Ndowooza okiraba nti kati bagezako okugamba nti Nuupu, Bobi Wine be balemesezza Buganda okukulaakulana. Kye bagenda okubeera nga bakugamba. Era naawe obeera omumbatuutu okyekkirize ogambe ye kituufu. Kakati munnange Muwanga Kivumbi era bw'atyo n'anokolayo n'agamba nti ne leediyo yennyini ey'obujjajja CBS emaze ebbanga ddene, yamala ebbanga ddene nnyo nga UCC yagijjako layisinsi. Mujjukira okuva mu kwekalakaasa okwaliwo Museveni kwayogerako okwo Kabaka bamuganya ogende Bugerere. Kati baagijjako layisinsi era ng'agamba nti bino byonna biraga nti Museveni alina akakuku ku Buganda. Era ng'agamba nti n'amakomera agaliwo essaawa eno, the largest fraction of contemporary Uganda's prison population, abantu abasinga obungi mu makomera, n'amakomera gennyini wano ba inmates abasingamu bava wano mu Buganda. Ba inmates abasingamu gwe bw'ogenda mu makomera ago n'obuuza nti muva wa Buganda wano amakomera wano. Era bw'atyo n'ategeeza ng'agamba nti ekyo bw'okitunuulira kyongera okubeera nga kikusiigira ekifaananyi ekirala. Kyongera okubeera nga kikusiigira ekifaananyi ekirala. Kakati Kivumbi era ayongera okubeera nga atunnyonnyola nti ekibiina kino ekya Nuupu nga ye deputy president waakyo wano mu Buganda nti kyetegefu nnyo okubeera nga kikozesa embeera eyo. Bagenda kulaveragingira ku ekyo 2026 campaign bakakase nti bannyonnyola abantu era Museveni okutemera ku Buganda ettaka wamu n'okubeera nga Baganda abasenza kati bw'ati eyo bagenda gifuula nsonga nnyo mu campaign. Bagenda kugifuula nsonga nnyo mu campaign. Abantu babe nga bakitunuulira nti mubutuufu baatwerabira era bakikakase nti bali bokka tebeetaka kwesiba ku Museveni. Era n'ategeeza n'agamba nti njagala okubakakasa nti eno gye baliko eŋŋombo yaabwe nti Buganda for Museveni 2026 nti slogani eyo oba eŋŋombo eyo egenda kulemererwa, tegenda kuyitamu, tegenda kubaako muntu yenna agirabanga ey'amakulu olw'ensonga nti tewali ensonga yonna lwaki abantu wano mu Buganda baali badde baliwaadinga Museveni oba okumuwaana okumusiima ku lw'akantu yadde akatono bwe kati ke bayinza okusinziirako okubeera nga bamuwa akalulu oba okumutendereza kubanga tewali naye kaabawadde ti emyaka gino gyonna egy'emabega abadde yeerabira dda Buganda. Kati ate okuviira ddala 2021 na wano we tuli ekisanja kino ate kyakoze kyongedde okulagira ddala nti mu butuufu tayagalangako Buganda, tayagalangako Baganda. Muwanga Kivumbi bw'atyo agamba nti mukakafu nnyo nti olunaku Museveni lwagenda okugwa ne ba NRM candidates abalala lugenda kutuuka nti ebyaliwo mu 2021 biwero naye kati 2026 bagenda kufuna kye bayita total rejection. Bagenda kufuna kye bayita total rejection kubanga already abantu bamaze okubeera nga bategeera. Era kati nze nga Uganda at large kino nkirabira ddala nga kituufu. I
alina point Muwanga Kivumbi kubanga jukira nti kati abavubuka bangi nnyo bwe batyo kati bayingidde mu kalulu abavubuka bangi nnyo abaali abaana abatolole already kati bali ready okubeera nga basuula akalulu nti ebitundu bingi nnyo bwe twogerera kati bifuuse butawuni nti ebyali nga si tebirimu bantu kati birimu abantu kati gwe balabanga abali mu urban oba bigetinga urbanized kati bufuuse bu trading center oba town ez'amaanyi ate nga bano basiiba ku social media era ebigenda maaso byonna babiraba kakati teriwo ngeri yonna yonna Museveni okuleka mpozi ng'agenda kubeera ng'atulimba bulimbi nti gwe ne bw'ogenda katugeze wano mu Buganda mu katundu akatawuni akali eyo konoga nti keesudde nnyo ekibuga abatamanyi kigenda mu maaso nti ayinza okubanga kati agezezaako nnyo mu Greater North okubeera ng'ateekawo embeera jukira nti eno baali baamugaana nabo okuviira ddala 1996 naye wano mu Buganda tikayinza okuba agezezaako eri agezezaako kubagiraagira bw'atyo nti nga bw'abawo ebifo bwakola batya okubiigulako naye wano mu Buganda kigenda kubeera different kubanga omuzannyo guba mulala nnyo omuzannyo gubeera mulala nnyo tikati ne wakwadde amaanyi agatadde eri ye gy'amanyi gy'abbira n'ente gye zirondera n'ebisubi n'amayinja naye wano mu Buganda nga buwalabye ebyabadde mu kalulu ka Kawempe North biyinza okubeera ebyangu nnyo kakati ng'olese okubeera nti nno batulugunyizza nnyo abantu wano mu Buganda nti abantu ne bakyawa nnyo Museveni ne Museveni naye n'abakyawa nnyo tewaliwo kintu kyonna gino Museveni ne NRM kye bakoze mu regioni eno tewaliwo initiative yonna gye bakoze gy'oyinza okugamba nti yinza okubawa upper hand mu Buganda ne baministers bwe nti wano bajja kubeera nga bakola kuba kati mulaba kati minisita nga Sam Mayanja n'abalala bano ennaku zino batya n'okutya nti okubalaba nga bavuga emmotoka za gavumenti beebuzaabuza kubanga bakimanyi bano basalawo okubeera ba regime apologists era nga bakimanyi bulungi nnyo abantu tiboogera ye amala googera kuba security weeri nga bawaanawaana ebintu bitategeerekeka okuyisa amaaso mu kabaka nti emyaka 40 bo bagirabamu mbeera bwetu yakwekolera kasente nakujjanga abatume kakati abantu kyongera okulaga nti kiba nti abo bennyini abo basajja be tibatya n'okutambulira mmotoka za gavumenti nabo bennyini bakifiiringa nti mbutuufu tetulinaawo stand ku ground kakati bingi bye yayogedde Muwanga Kivumbi lwakuba tuyinza obutaba na budde kubandaba emboozi ewanvuye naye mukumalirayo onoogisanga onoogikomya katubimaliriyo ddala lumu omubaka ono wa Butambala County yategeeza n'agamba nti Museveni timulaba ennaku zino agezezzaako nnyo okubeera nti yeegula ku bakulembeze oba ba leaders ab'omu West Nile, Acholi, Lango, sub-regions era ng'agamba nti eno bataddeyo obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente mu kuzimba enguudo n'ebirala projects endala era agamba nti ate ekyo era mukirabe nga okunyooma Buganda mukirabe ng'ekivumo eri Buganda wamu n'okubeera nti nno baginyoomoola mu by'obufuzi nti era kino abakulembeze mu Buganda balina okubeera nga bakitunuulira era nga bakiraga abantu baabwe nti Museveni alinga agezaako kubalaga nti temulinaawo kye muyinza kunkola yali n'ekimu temulinaawo kye muyinza kutukola ffe nga NRM temulina kye muyinza kukola NRM ne chairman waayo Museveni nti Buganda evaamu omusolo muyitirivu
naye obuwumbi n'obuwumbi babujja wano babutwala okukulaakulanya infrastructure walala ekitali kibi, naye Buganda ate yo ne bagisayidirayininga ne bagitemerako ettaka nti tewaliwo wano. Tulaba ebinnya mu nguudo, twalaba abantu nga basimba ebitooke mu binnya, nti ekyo kitegeereza ddala nti Buganda babeera baginyoomodde. Mukuŋŋaanye omusolo bo bakole ki? Bagende bakulaakulanye ewalala, simply because mbono temwakola ki? Mwena kubeera nga muwaana buwaanyi ng'ate ye bwakola ki? Bwakola ebintu byeri. Kakati munnange era Kivumbi agamba nti Museveni mu bifo ebya gavumenti nti bwe tutunuulira nti ebifo ebiri sensitive wano mu Buganda abakulembeze ba Buganda tebaliimu. Era agamba nti mu myaka 25 egyasooka, mu myaka egyasooka nga twakava mu independence, nti Buganda yafuna ebizibu bingi nnyo nga region, kubanga abakulembeze era abaaliko wano mu Buganda bwe baasinziiranga era tebaabeeranga mu mirembe n'Abaganda, Baganda babonyebonye okumala ebbanga. Kakati agamba nti bino nga bimaze okubeera nga bibeerawo, bakozesa amagye okubeera nga n'abakulembeze abaalinga bamaliridde okubeera nga babonyaabonya abantu wano mu Buganda. Agamba nti bino byonna bitulooza nti byaggwaawo era obutabyogerako, obutabitunuulira oba obutabifaako kitegeeza kinene nnyo. Era agamba nti nno abantu oba abakulembeze okuva mu regions ezo nabo okwesulubabba ekyo ne batakitunulamu, olw'okuba nti nno nabo batunuulidde butunuulizi bbo kyabwe, ate nga nabo nnyinza obutabadenya kubanga nabo baabonaabona ku mulembe gwa Museveni bwe yamala okuba wano nayo n'abalumba n'abakola ki? N'abanyangalaza. Kati bwagenda okuba nga abagiraagira bw'ati kitegeeza nti nabo balabanga abaali beerabirwa. Kakati eno sikimu ya Museveni ey'amaanyi ennyo okubeera nti n'ebifo ebinene abiwa bantu balala, ayagala abakulembeze wano mu Buganda bo beerabirwe ng'abataliiyo, ayagala beerabirwe ng'abataliiyo. Naye bino byonna muganda wange abantu babiraba newankubadde nga okusinziira ku regions endala abantu bangi nnyo bawasiza wano mu Buganda era bali wano mu Buganda tebasuubira okubeera nga bavaawo. Yensobola kinkugambye nti wano mu Buganda Museveni bw'aba tebamulonze kitegeeza nti si Baganda bokka be beera batamulonze, n'abantu abalala babeera tebamulonze. Era obululu obwo butonotono bwafuna bwe bwabo bwe mulaba kati nga bano abakola obugundi bwola ssente abaakajja muno nabo balonda ssebo nga ne bw'oba oyogera naye ate Oluganda era balumanyi naye nga balina kikoosi kyabwe ekyo, kigurupu kyabwe ekyo, era nga abo bo bamulonda, balina ensonga zaabwe baki bamulonda. Naye lwakuba nti ate era sitiini ebyo bikyali awo, nabo baatandise dda okubeera nga ate kati bamuteekako nninga, bamutadde dda ku nninga, bamugamba tuba tetugenda fuuka bannayuganda teri kalulu 226 kubanga bagamba babalonda. Nera jjukuwa emboozi bakube newanvu yennyo, naye nga Abanyarwanda nabo baatandise dda okubeera nga bamugamba tetugenda kuwa kati tumanyi oba anaasayininga n'agamba nti babawezi passport oba ki, naye nga jjukira nti ako kagenderere kuba baagala gurupu eyo enyiigire ddala eyongere okubeera ng'enyiga kuba bajja gikozesa mu maaso eyo. Kyobulaba ng'oli yatulabula M23 tugenda kuba tubitunulamu nti bemulaba abanyaalo b'ennaku zino be bagenda okubeera ba M23 ab'enkya obanga balwanira ki ekyabwe teri amanyi kubanga batugamba nti n'Enyerere kennyini yagamba nti bali Abanyarwanda baali mu Congo bo balina kubalaba Congo. Kati tumanyi oba Nyerere yagamba n'abali muno balina kubeera bannayuganda tetumanyi kubanga ndaba babyogera mu Lumumba baani nga boogera ko bali mu Congo. Kati tumanyi wano boundaries z'e Uganda okuleka abafumbira ate gye babasindika ne bagaana okubeera nga bakola ki. Anyway, tugenda kuba tubyogerako emboozi naye ejja kujja kulwayo. Mwebale nnyo akubeerako kuwuliriza Uganda At Large nga bulijjo
Mbaagaliza emikisa gyokka, mbaagaliza mikisa. Muddemu nti amiina. Naawe tukwagaliza mikisa. Nange nziremu nti amiina. Mukama abakuume.